kitalo nnyo kitalo ddala ye Makirini owawalya oba tewalya omwalo oyo mumujjukira nnyo ye wetwogerera zembuyaga ezikunta ate Seekakiti naye ku saidi ye si birungi wadde yadde n'akatono kigambibwa mbu yandibanga yasaze eddiiro kankuzanyire katambi kano nawe okewulirireko otubuulire oba ddala Seekakiti yamaze n'ava mu Kyagulanyi kankuwe katambi kano. Nina obubaka bwenzija ndaba ku mutimbagano nga bandabula naddala omukulembeze w'eggye ly'eggwanga w'ekitiibwa General Muhoozi kiti disrespectinga president nze agamawuli si matuufu nze okukkakkanya omukulembeze w'eggwanga oyo tabanze era ssebo General Muhoozi abakuwa amawulire ago si baki si matuufu yadde ku myaka gy'omukulembeze n'ekitiibwa kye kati nga nze ndi ku ddaala ki kuba ndowooza anakkakkanya gwanakkakkanya bateeka okuba nga bali ku ddaala lyerimu oba mu myaka oba nsinzire ku ki era lwaki ye ku bantu abanvumye byonna bye basobodde nga n'abamu mbasobola ne we baŋŋoomi nga n'abamu bennyini mbeesobolera nga tasobola kuyimirira nange no bwe tusobola kwesonyiwa abo nga balina nekye batukoze kati president nga yatukoze eki okumudisrespectinga abakuwa amawulire beetaaga kwetegereza balina ensonga zaabwe n'ebigendererwa bye. Sheekiti yabivuddemu ekirungi General Muhoozi nsaba Lowekitiibwa bakuumire mu buyinza tewali buzibu nsina buzibu kati bw'avaako nze n'enfuna ki era bw'asigalako n'enfiirwaki nze ku nsi nga n'enviiri nzimezi simanyi oba ne wiiki ejja ngimalako b'omwezi ogujja ani president nze simanyi ani amumyuka oba Nabbanja mukyala Nabbanja bamwogedde obwa prime minister babumuwe oba babumugjeeko Allah yasitula buli gwasitudde ffe tukkiriza nti amusitudde president w'eggwanga lino ye president oyagala ate wallahi bw'aliba yateekateeka nti General Muhoozi alina okukulembera ku ggwanga lino ne bwe tuli alina oddekulembera mwe abalowooza nti tasobola simanyi kakiiko kwe mutuula nga Allah yasazeewo already eno government yala agikozesezza mu Uganda bye tubadde tetulabangako ani yali atukwasaganyiza emyaka egigenda mu kati waba Allah yateesetese n'omwana naye atukwatemu ffe weetuli bw'atuwummuza atuwe naye mutabani we ffe weetuli tabirinze musajja ali simaati mwagadde nno muterevu nnyo mukwano gwange andaba ku mukutu Jika Media ku kyali subscribing atanaba kussa naawe atanalikinga video eno gena maaso bwotyo birenga ate ogirayikinga ku ssaawa eno yennyini eddoboozi eryo lyova okubeera nga weewulirirako ddoboozi lya mukulu Seekakiti eddoboozi eryo lireetedde ba social media in-laws okubeera nga beebuuza ebibuuzo bingi ng'ebimu ku bibuuzo bagamba tusuubire nti kati Seekakiti yatuvuddemu. Ba social media in-laws bagamba tugambe nti Seekakiti ku luno yasazeewo ate atuveemu buvi. Tukimanyi bulungi Seekakiti y'omu ku basajja ababadde bateerya ntama bwe kituuka ku nsonga ezinyigiriza bannansi bannayuganda nga Seekakiti ono agattawo eddoboozi lye era ng'eddoboozi ekyamazima liwulirwa. Kakati Seekakiti abadde asiriikiriddemu okumala akaseera akawanvu ennyo nga takyayogera okuviira ddala ku ziri ensonga we yalumba Abakatuliki. Ensonga ezo muzijjukira bulungi nnyo. Seekakiti abadde asirise okumala ebbanga gwanvu nnyo naye ate mu kudda akatambikeeko nga bw'okawulidde omukulu ategeezezza nti ye omukulembeze tamulinaako buzibu baamaliriza
n'awamu ne mutabani we era still takirinaako buzibu. Kino nno kireseewoko enyiike mu bannankyukakyuka nga bagamba ne Seeka atuliddemu olukwe ate Seeka atuvuddemu bw'atyo. Embeera yo bwetyo bwekyayimiridde naye nga yo Seeka kiti yandibanga yasaze dda eddiiru. Ate bwe tweyongerayo mugava e Dubai si mawulire malungi. Kankuwe katambi katono nnyo, subscribinga, likinga video naawe atanaba kulabikanga ogirayikinga. Kitalo nnyo ddala. Maclean walya oba tewalya afudde. Babakwatidde babadde bagezaako sala okutoloka mu kkomera mu mazzi. Poliisi nebakwata omwana nanyikira. Kitalo nnyo ddala. Maclean walya oba tewalya. Yo yennyini bye tulimu walya oba tewalya. Maclean afudde bambi. Kibi nnyo ddala, nnyo ddala. Tusaba Mukama Katonda omwoyo agulamuze kisa era amuwe ekiwummula eky'emirembe. Walya oba tewalya Maclean, he's no more, she's no more. Afudde bambi. Si kulimba, tumaze okukonfaminga nti afudde. Maclean afudde. Olunaku olwaleero, ekiro kyaleero afudde. Kibi nnyo, kibi ddala. Tetumanyi byakwogera, ebigambo bituweddeko naye nga ssaawa eno kyekiriwo. Walya oba tewalya, she's no more. Buterevu mukwano gwange akyandaba ku Jika Media kwoli, nkusaba osubscribinge gwe wenna atanaba kulabikanga ate osubscribinga. Naawe atanaba kulekinga video eno genda maaso bwoti oberenga ogirayikinga ku ssaawa eno yennyini. Mawulire agava mu UAE si malungi eri mukwano gwaffe Maclean gwe mumanyi mwenna obulungi. Omuwala yakyaka nnyo ebiseera ebyo mwava n'eŋŋombo egamba nti walya oba tewalya. Mugetufuna go galaga nti ono omukyala yandibanga wetwogerera essaawa zino zembuyaga ezikunta. Kyentegeeza yandibanga yafudde dda. Kinajjukirwa emabega kaawo ono omukyala yali yakwatibwa mu Dubai era nga okukwatibwa kwe kwali kwekuusiza ku bintu ebyokozesa ebiragalalagala. Kigambibwa nti ono yali asusse okubeera nga akozesa ebiragalalagala era bw'atyo poliisi y'e Dubai yamukwata n'ebeera nga bw'etyo emuggalira. Baayisa akabbo ku social media wano nga naddala ku TikTok nga bakadaama ne bassekadaama beekolamu omulimu ogw'okubeera nga basonda akasente ate akayinza okubeera nga kayambako Maclean ono okubeera nga ava mu kkomera. Wabula ono kigambibwa nti yateebwa, wabula mu kuteebwa kwe nga takkirizibwa kufuluma UAE, nga takkirizibwa kufuluma mpaka ng'emisango gy'alinayo gimaze okubeera nga ate mwanattu giggwa. Ono nno yalaba guli gutyo n'ayiya eggezi lyonna ery'okulaba nga ate asobola okudda ku butaka wano. Yali tasobola kuyitira ku airport kuba baali bajja kukwata mukwate, so ng'alina kuyiya mbu ggezi asobole okulaba nga akomawo ku butaka. Era eggezi lye yafuna mbu lyabadde lyakuyitira ku mazzi, wabula poliisi y'oku mazzi bano mbu olwabaguddeko nga bagezaako okubeera nga batoloka bano gye byaggweredde nga Maclean at least n'afundikira nga yessebwessi. Mbu Maclean yandibanga yessebwessi oluvannyuma lw'okwesuula mu mazzi ke yalabye nti poliisi nti ezze. Jjukira mu Dubai alinayo emisango gy'enjaga, kati mbu n'atyamu ti ate ne ku luno bwe banaamukwata
bagenda muzaati bamubongereko misango mirala mbwera yakomekereza nga yesudde bwesuuzi mu mazzi. Embeera yo bwetyo bwekyali saidi zeeyo tegana bakubira nga kakasibwa naye ng'agali mu nkuubo galaga nti Makirini yandibanga zembuyaga ezikunta ku ssaawa eno ennyini wabula bo ba social media in-laws abamu gana mawulire bandibanga bagatadde dda mu trash oba bandibanga bagakasuse mu kasasiro nga bagamba byandibanga bya stunt nga bwe mukimanyi oyo muwala yayabaddeko mu saga ze mwala bamwe ezalimba balista timo nga nsonga za walya oba tewalya mwe mwava n'engombe eyo eyakyaka nnyo ebiseera ebyo wabula bino byonna byagenda okuggwa nga batugamba nti badde stunt babadde bagala kubeera nga batrendinga ku social media ne ku luno abamu ku ba social media in-laws bategeezezza nti neeno yandibanga stunt era abamu amawulire baganya okubeera nga bagatwala aga Makirini ono okubeera nga yafudde era abasinga tebannakkiriza nti Makirini ddala kituufu yafudde. Katulinde tulabe wa gye binaggwera naye nga ba social media in-laws ensonga zino temusooka kuzisula mu trash bwe mutyo bwe mwasooka ne mubuusabuusa n'amawulire ag'omwami Kapeesa naye gye byaggwera ng'era mukkiriza nti ddala kituufu omusajja yatufaako. Ne Makirini n'essaawa eno mulimu wakanya naye mujja abeera awo nga ddala kituufu omukyala bwe twogerera zembuyaga ezikunta. Anyways fano kujjika tusaba busabye omwoyo gw'omugenzi Mungu agulamuze ekisa kugase n'ab'eŋŋanda bonna kubeera ng'ate ayongera okubagumya. Embeera yo bwetyo bwekyali side ze agasingako kwago tujja gakuwa we ganaaba nga gayingiddewo naddala ku updates ne za Makirini. Mubeere bulungi akuuma atakomera mpeera mweraba.